Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Mawulire agakagwawo mukulu nkonge Kibalama Eyaguza Bobi Wine Ekibina kya Nuupu Mzei Moses nkonge Kibalama Afuude era nga ono kigambibwa nti afiiridde mu ddwaliro eri amagye bombo aje yali yatwalibwa nga kigambibwa nti abadde n'ekirwadde kya COVID-19. Mukulu nkonge Kibalama ye omutandisi w'ekibiina kya Nuupu Bobi Wine kye yagira n'akyusakyusaamu awo katono n'abanga ye president era ng'omukulu ono tulina amujjukira olw'ebintu bingi ebibaddewo naye nga tujja kubanga tubikutuusaako mu maaso kawo naye nga amawulire agakagwawo ga mukulu nkonge Kibalama omugenzi kati afudde. Tumusabire Mukama Katonda amulamuze ekisa byonna ebyamusobako naye nga tweyongera okukubiriza muganda wange yonna gy'oli yambala masiki covid waddala covid yatta muganda wange wekuma obulwadde bwa covid ne bw'obanga masiki tewali agadde gyambala ne gyambalire mukyalawo gyambalire omwanawo gyambalire muzzukulu wo asigale ng'akyasobola okukulabako. Mbaagala nnyo muganda wange naye nga kyekiriwo kati kitalo nnyo ekya Mzei Moses nkonge Kibalama omutandisi w'ekibiina kya Nuupu atuvudde ku maaso.